Ebiseera bingi wabaddewo oluyombo n'enkayana mu baagalana kwani alina obuyinza obungi ku mwana era ne kikubibwamu n'ennyimba nti omwana wa mukyala omwana wa musajja. Kyokka wano mu Uganda omwana atwala amannya ga kika kya musajja naddala mu Buganda, era y'ensonga lwaki bangi nnyo bettanidde okukebeza abaana baabwe endagabutonde. Bangi balabiddwa nga bennyamivu olw'okukuza abaana abatali baabwe anti nga bamala kuzaalibwa olunno ne bagenda okwekebeza. Kyokka Dr. Nelson Mwesige ng'amaze emyaka 18 mu mulimu guno ogw'okukebera endagabutonde atadde abaami akaseko ku matama bw'ategeezezza nti basobolera ddala okumanya ebikwata ku mwana ng'akyali mu lubuto lwa nnyina lwa myezi 2. Omwana ng'akyali mu lubuto nayo kiri interesting naye nga kisoboka kubanga omwana test tugiyita prenatal DNA test. Kati eyo tukebera okulaba oba omuntu gwe basonzeemu ye taata w'omwana nga olubuto olwo luli mu weeks 8 gy'emyezi ng'ebiri. Weeks 8. Kati awo tusuubira nti nno omwana atandise okutonda avudde mu mbeera eri ey'ekisaayisaayi, atandise okutonda. Kati bw'aba atandise okutonda aba yeetaaga okulya. Kati mu kulya kuno wabeerawo embeera ekirungo kye bayisiŋŋanya okuva mu maama okugenda mu mwana waba yeekutte ku kiriro ekyo. Kati ekirungo ekyo ekiyita mu kirira ne kiyingira mu mwana ne kidda mu maama ne kiddayo. Omwo mwe tujja tukebera, tujjako maama omusaayi. Omusaayi ogwo gubeeramu ekirungo kiri eky'omwana ekikurosinga ekirira. Waliwo okubuusibwabuusibwa abamu nti enkola eno eyinza okubeeramu obulumiro oba oliawo neewaaliza ate enfu. Kyokka kino Dr. Nelson agamba nti si kituufu, wabula alabudde bannayuganda ku muwendo gw'ameekebejjezo agameruka entakera ng'agamu agamba nti nno tegatuukiridde na mutindo. Omuntu mu butuufu alina okugenda awantu awali credible, awatuukiridde nti abajja kufuna results entuufu. Bw'obanga tonnaba kugenda kukola DNA sooka onoonyereze wa woolina okugenda awatuufu. Tetusuubirayo musawo yenna, mukugu yenna kugenda n'akola results ezitali ntuufu kubanga ne bwe tuba tulayira okukola ekituufu. Kati ekyo kya results entuufu enfu nze nsuubira oli aba ye yazeekoledde naye sisuubira musawo mutendeke kola nsobi eyo. Newankubadde ng'omuwendo gw'abantu mungi gukola DNA ekukebera ndagabutonde, Dr. Nelson alabudde nti waliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki omuntu yandibadde akola DNA bw'ategeezezza nti nno kiyamba okukebera kyenkana buli kika kya ndwadde. Ebintu ebirala tusobola okukozesa DNA okukebera kansa ez'enjawulo nga tukozesa DNA. Tusobola okukozesa DNA testing, genetic testing okukebera endwadde gy'osobola okujja etambulira mu kika. Ne tumanya nti nno bano babeera ne sikoseero era tubayamba tutya nti bano balina omukisa gw'okufuna kansa naddala nga mu basajja nti prostate cancer omukisa bayina ebitundutundu nga 4 ku buli 100 ebyokuba nti basobola okufuna kansa oba prostate oba leukemia ow'omu musaayi, abakyala oba abalina omukisa ogw'okufuna balina embeera kuba teguba mukisa, balina embeera ey'okufuna oba kansa w'amabeere oba wannabaana. Kakati tulinayo n'ekirala tusobola okukebera nga tukozesa DNA genetic testing ne tukebera abantu abasajja n'abakyala nti ono tazaala. Newankubadde kirabika ng'ekyeraliikiriza eri abamu, omusawo omukugu akulabula nti tewandisudde mukisa buteekebeza kubanga wandyewonye endwadde enkumu. Kyokka ng'ategeezezza ng'omuwendo ogwekebeza bwe gweyongedde nga kino kivudde okusomesa abantu omugaso oguli mu kwekebera DNA. Freddy Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.